SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Jogera mazima bambi sikufunanga munkenyera yonna. Bulira na bubinga kulaba muliwe kubagiza mama mai. Tona kuwala siri kwa bulira balimba laba naye goba singa. Tona kuwala siri kulekulira kugulo mukwano go gwebirungo bamugumu mukwano sirira bayakusinga. Ulekano jagala nkulabe everyday ebenga holiday kuno mukwano gondaga sirimba kwa bode. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Muna Uganda, Big Clara H Property Services bakusosotolede estate sempya enteketeko okuzama awema ya ku luguudo lw'e Masaka kilomita 4 zokka okuva ku main ploti ziri futi 5 ku 10 ku bukadde 13 n'ekitundu zokka endala erina mayumba ku luguudo lw'e Hoima kilomita 4 zokka okuva ku main futi 5 ku 10 ku milioni 6 zokka ettaka lyaffe lyonna lya byapa ate nga enguudo amazzi n'amasannyalaze byonna weebirira bitegeke bulungi tusange ku ofisi zaffe ku Kampala Road ku kizimbe kya E-Tower omwaliro gw'okutaano ekisenge E06 oba tukubire ku ssimu zino wammanga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Woman, I stand alone and I'm a simple man. I wanna make you mine. I'm just a simple man with a simple plan. Mwana muwala bulira nkwagala. Zukuru waka wajja yakubuzaako mugeyese bunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Nagamba nti nze nga nayagadde omuntu kuva buto munoonya paka we mufuna. Maze ebbanga ddene nga noonya omuyimbi wange ono. Neebuuza omuyimbi wange mu Uganda mwali era lumu nakyazako ko omuyimbi yali ani? Yali Jjajja Tiger. Mu comments ne mujjanga bane tunoonyezeeko ku Witty yali luddawa. Ne ngamba nga nkyali mu Uganda nja mufuna. Noonyeza Witty, ne nnoonya Witty. Finally Witty mufunye. Tuli eno Kawempe nalinayo mukwano gwange amuyita Jjajja Kabaka Gasia. Nendudde mmulaba. Omumanyi Kabaka Gasia? Simumanyi. Producer Gasia omumanyi? Mumanyi Kabaka Gasia. Oyo mwana wa Tabu. Walina ebimba byayimba. Waliwo kiyimba kyayata nasolo yakiyimba enkuba. Naye ndudde mmulaba Kabaka Gasia. Tuli Kawempe gye tusanze Witty. Tuzze kunyumyamu kona yabadde beebuuza naye bannange. Witty yalagawa. Witty jali, Witty ayimba kiki. Tusansuka Witty. Kale sebo nange nsanso kulaba. Obulamu bulungi. Bulungi ogamba otya? Gy'obulidde. Kantule wano waggulu kubanga mbulidde mu bintu bingi SB4. Yeah. Mbulidde mu bintu bingi. Nzomanya nti nze ndi multi talented. Kituufu. Nina ebitone bingi kati omuntu alina ebitone ebingi. Tutera okufuna obuzibu obwo. Nti osooka n'ozunga mu bintu bingi kati nze Kampala najja kusala nviiri. Mukuva mu kyalo. Nga n'emyaka nno nga 10 13. Nanko okusala nasooka ne nnoonya wensalira enviiri kuba naziiga nina emyaka egyo nga maama wange alina studio mu Nyende Masaka gye twakulira. Naye kati bwe nzija e Kampala
okusala enviiri ezo tebampa mirimu nga bagamba ani ayinza okukozesa omwana omuto okitegeera naye omusajja eyampa okusala enviiri mu Owino baali bamuyita na Bukenya yeyampa chance nangamba salayo omutwe tulabe ng'ozunze nga teryampa mulimu buli omu agamba ani akozesa omwana omuto naye Bukenya yayampa omulimu olw'okuba nasala bulungi omutwe interview nagiyita bulungi ne bampa okusala enviiri nga okusala enviiri mu Owino omwo naye nga ndi mwana muto nnyo kati ne mmala neefuna omulimu ku Wilson Road nenva mu Owino era nga gwanviiri tandika okusala enviiri awo nga ku DV8 kati awo ntandikira ate okulaba ku bayimbi olwo nange ndojjukira neegomba okukola ki okuyimba kati wentandikira okulaba ku bayimbi ba Ronnie Barton balwagadi nga bajjawo nembasala obulevu nembasala enviiri Ronnie Barton ono wa Monster Ronnie Barton wa Monster Studios yes kati musaluni gye nakolerangamu nga mulimu kompyuta awo kati nga oba tolina kasitoma gw'osala otulako kompyuta n'onyiganyiga engamba anze nyeganya ebintu bya art ndaka okweyigiriza okukola art enjigawo Photoshop nga wemba sina kasitoma ntula ku kompyuta nenyiga Photoshop nemala nemukuguka naye nga tewali amunjigiriza nga ze amweyigiriza kale ekyo nentandika ate okulaba nga bakasitoma betusala mulimu bakasitoma abajja nga batunzi ba music bayina ebirediyo awuli ajja n'ekirediyo kye n'akiwummuzaawo n'omusala enviiri kati nga babeera ne CDs ze batunda abatambulanga n'ezirediyo ne CD kakati nengamba bosi wange nemugamba naye nze nsobola okudesigninga obupapula buno buli mu CD lwaki tetutandika ntunda CD bano ne tubafunako ssente bano bakasitoma bano betusala abatunda ki tape ng'agamba tugenda bikola tuyangaze mugamba nze nayize dde okudesigninga obupapula ng'agenda agula ka print emitwalo aga ng'akaleeta ka HP ng'akateekaawo nga ntandika okudesigninga obupapula bwa CD zino tewalabanga eziriko nti best Ugandan hits nodeeka wakipepewo nentandika obukola kati ate nze obwange nga buba bunyirira okusinga obwabali kati munente twata abali salundi teyafuuka dduuka lya music nga tutandika ate kutunda music nga n'ebyenviri tubivaako nga saluuni eggalawo nga lifuuka dduuka lyaki tutandikiddeko eyo omukulu gye yajja mu kibuga buli omu alina olugendo lwe yajja atya mu Kampala Witty ye yajja kusala nviiri sooka otweyanjulireko abantu beebuuza Witty yaani nyinza okuba nga nze nali faaniwo nnyo oba nga ndi faaniwo nnyo nga buyimba bwe bwonna mbumanyi amannya gange amatuufu nze Mugumya Richard Bateesaaki neddira Binsiita akayimba kenasinga okukumatirirako ennyo bali bakayita bamugumu kakati tusooke tuddeyo wali ku sitole y'enviiri kakati mmaliriza okuyiga okudesigninga obupapula bwa CD kale ate ntandika n'okukolera abayimbi posters ng'omuyimbi alina longi era netukolaawo longi ezingi ze nakola bakamiliyoni baaniani nga buli muyimbi atuuka okubeera nga atuuse okulonkinga ajja naŋŋamba nkolera ki poster kati ate awo ntransforminga okuva mu kudesigninga CDs n'okutunda music kati ate nfuuka graphic designer nga gwe obyeyigiriza nga nze ebyeyigiriza olaba transformation eyo obongo nga bungi kyegamba nti omuntu ali multi talented tuseera okufuna ekizibu ekyo n'otabaako kintu kimu kyokola ki kyokonsentratingako olwa talent ennyingi kino oyagala okikole ate nga nakyo kisobola nakiri oyagala okikole kati nomala nga wesitinza obudde bungi nnyo ku bintu ate ebitagenda kukuyamba Witty nali nkumanyi nga producer ng'omuyimbi owakabi nkujjira ku Monster kakati ntandika okukola posters olunange ntandika okwegomba okuyimba naye nze ndi muyimbi wa reggae music njagala nnyo okukola reggae music kakati mmaliriza okumanya graphic designing era nkoledde kumpi buli muntu era nze abayimbi abasinga bamumanyi nga graphic designer beekanga bwekanzi nga n'okuyimba nkukola ki nkusobola kakati ngamba naye nkoze ntya okuyimba nfuna obusente awo ngenda mu studios
bwenkoze mu graphics bikiŋŋamba kangenda ngendicodinge kati ki ewa majo just majo asiyo amajo in fact agenda kone wa Steve Jean nenkolera enyimba nenga nze ebintu byange engeri gyendi artist ate nnimu akantu ke bayita perfectionist njagala nnyo okukola ekintu nga kirungi okitegeera kati omuntu akola ebintu ebirungi atwala obudde bungi kati nafuna obuzibu bumu nga ngenze mu studio z'abantu okulikodinga nga tebampa time emala dakika 3 ozasula sente olina ne bagamba kakati nno gundi yazze kakati gwe sooka ate ofulume kati tusooke tulikodinga sita gundi ate nno bikyaliyo ebintu ebira mu studio kati ebintu ebyo ne binyiiza ne ŋŋamba omuntu osasula ne sente ne bakuyisa bwe bati ne ŋŋamba ankoze ntya ne ŋŋamba kanzire muntu akole kompyuta nentakula kompyuta neneyigiriza production okuba eŋŋoma mu Fruity Loops efeero ekibala nga ntandika kukuba kibala ŋŋoma kati lumu omuyimbi Oscar Muwonge nno mbikubirawa wali ku Majestic wetutundira music nga bwenfunamu obudde ntula kompyuta nakakukuba eŋŋoma kati omuyimbi Oscar Muwonge asanga nkuba eŋŋoma omusajja nsonda bicycle Oscar Muwonge nagamba ekitegeza osobola okukuba eŋŋoma konze kati nammatira nnyo naŋŋamba njagala nkubira eŋŋoma ŋŋende mu studio ngirikodinge ne mukubira eŋŋoma n'agitwala mu studio ewa Benoni n'agirikodingiramu akayimba n'akaleeta eŋŋoma yange ne ŋŋamba ekitegeeza kati nsobola okukola ki nsobola okuproducinga kati akayimba ako tekaalina sound nnungi olw'okuba nti eŋŋoma nali ngikoleddemu efero tewali sound kadi tewali biki kati teyadda kakati nenoonya omuntu omulala gwe ŋŋenda okuba nga ntulayiningirako okuba nga nkola production nga taliiwo nga simulamu ne ŋŋamba naye nze kanneeyimbire n'obyekuya nga wobyeyimbira kati oluluyimba lwobadde ogamba bamugumu nekubira eŋŋoma nga bwe neeyimbira nembyemikisingira nenfulumya kati ng'olwonna nkyagezesaamu kulaba oba njiza eki production nendukola nendumala nenduteekayo naye nalukola mu reggae nga lwali lugenda lutya njogera amazima bambi sikufuna nga munkenyera yonna bamugumu mukwano siriraba yakusinga naye kati version gy'omanyi ya erimu ekidandali naye original version y'oluluyimba ya reggae version gyeri kati nze bwe nali ndukola mu studio nalukolera version 2 nakola reggae version nenkola neyo version ey'ekidandali kati nenzifulumya 2 awo wonna nga nina ebibuuzo ŋŋamba naye bannayuganda basinga kwagala ki era nekitegere bwe nafulumya 2 olwa arege terwaddamu kutambula luno olw'ekidandali lwe lwakola ki lwe lwayitawo neŋŋamba ekitegeeza rege tebannamutegeera bategeera nnyo ekidandali okusinga ki kubanga ebigambo saabikyusa nakwata bukwasa maloboozi nengatuuza mu ŋŋoma endala nosa BPM sakwata ku BPM yemu ebidongo bye byakyuka biri bya rege bino nga amaloboozi gegamu n'ebigambo byemu everything the same eŋŋoma yokka yakyuka ekitegeeza nekitegeera nti abantu bano bannayuganda basinga kwagala ekintu ekiringa ekyagala okuzina bino ebintu by'okuwuliriza obuwuliriza reggae music kyaka tebannakola ki wayimbira oluyimba okumastaringa wamastaringirawa ne masteringira byonna one man is show ng'oli ku Majestic kugundi wali ku kizimba eki kati ate awo nga nvuddeyo ku nga nkyakola graphics naye oluyimba ate nalukolera mu Major Records Major Records yali bbunga awo kati nemmala neŋŋambawo kanteekemu ekintu ekirala ndabeera okwo gwonna kugezesa kati nzija nnyimba Simple Man wajjukira bulungi I'm just a simple man with a simple plan mwana muwala mpulira nkwagala I'm just a simple man kati nemmala nenteekayo naako naye nga zonna era kugezesa kulaba nti
ntuuseewa mu production ne woyimba Grace luyitawo wategeera bamugumu luyitawo wategeera wakitegeera nti oyimba luno luyiseewo abantu balwagadde ebiseera ebyo in fact ezo ennyimba saakola nnyo nashera ndowooza ekyo abantu bakimanyi bandabako ku shows oba because nali busy eno mu bye graphics nze nga n'abantu baŋŋamba bugambi oluyimba lwo kye lwekola eno naye nga nze sibiriko n'emirimu gyange eyo bandi busy ate jjukira awo wonna nga sinaba kufuna confidence omanye ebintu bya art ebino engeri gye biri nti biri gifted by God nti omuntu bamuzaala nga artist kati nze sirina buli kimu we nagenda kisoma wabula nga nkyeyigiriza kati natuuka nga nsobola okukikola naye nga simanyi nti nsobola nga ndowooza nkyali okitegeera kakati bwe nateekayo Simple Man naye ndaba ng'era abantu bakola kibagamba the same thing nti oluyimba lwo Simple Man nalwo kye lwekole n'abantu baluzina balwagadde luyimba lulungi ne ŋŋambawo kale kanyongere okuyiga because nze ekirooto kyange kyakubeera nga Baraka Dube kuyimba music nga omuntu ne waba si munnayuganda oba kinga naye lusobola nga lumunyumira nga ne luba luli mu Luganda kubanga olulimi si lwe lutunda oluyimba tuzinye wano ennyimba nyingi nga n'omuyimbi kyagamba tokitegeera naye olwokuba nti music mulungi n'akola ki neŋŋambawo kanyongero era neŋŋenda n'ensomako e Nairobi genzeko e Nairobi nenyongera n'ensoma era production emyaka emirala egi 5 ekitegeeza obadde nga otubuzeeko ku maaso obadde Nairobi mbaddeko e Nairobi maze emyaka 5 n'enkomawo kati lwakuba ekizibu ekiriwo kyendaba ekibadde kyannemesezza okufulumya music omulala nti kyekizibu kyekimu era kyenafuna ku mulundi guli kizibu kyekyo ekyokuba nti studios ziri busy ennaku zino ne wa producer waffe ono ali busy ono producer Lashi producer Lashi naye ali busy tasobola kuwa time yeetaaga kukola reggae music. Oyagala kukola reggae? Njagala kukola reggae. Era in fact nina album yange gye mukolako eyalo gegenda osooka okufuluma. Ndowooza egenda fuluma mu January. Ebulayo emyezi ng'ebiri. Okyagyekebejja? Nkyagyekebejja. Kyegambye nti ntwala obudde bungi nnyo nga nkola music. Ate nasooka nenninnya ku kigeere lwa nsonga. Na sacrificingira reggae music neŋŋamba kanyongera okugenda omuyiga. Nsobole okuwa abantu bano ekintu nange ekyenda abantu ekyo okitegeera. Amata the time nti ntaddemu obudde bungi nnyo. Aluzeeko emabega akayimba kaaba mugumu. Ani muwandiise ani yawandikanga? Omwami oyo bamuyita Success. Success nga wadda. Omugenzi. Badde manyi nti Success w'ennaku zino. Success omumanyi yawandikira abayimbi bangi. Bebe kulu. Kati engeri nze gye yali mukwano gwange nga omanyi abantu ba art tuconnectinga kati okugeza nga ne mmetanikira bongo naye artist yakubono art ono ow'emikono era naye kyali wange nti ba artist tulina kati akakayimba kaaba mugumu twali twakawandiika dda naye nga sifunanga mukisa gukola ki gukafulumya era omukisa ogwo nagufuna mu 2010 nendyoka nkakola. Ate Grace naye Grace nako kekadda kuba mugumu. Nendyoka nzaako Simple Man. Nuzako nnyo wenkulabako akabina nezaka wakabina kati awo nagenda ate Nairobi okwongera okusoma production. Abantu bakwebuuza nze omu ku bo nga bafaani bo nti omuyimbi waffe oyo nga twayagadde okumufunda kuba music tavunda. Andi njagala okukkiriza nti abakwagala gye tuli nze kintu ayidde emyaka tegiweze ng'emyaka 3 olowooza nga nkunoonya. Emyaka 3 ng'onnoonya giweze bane ng'onnoonyereza naye n'ekirooto nga abayimbi neegomba yali Clever yali ggwe nani awo mulala ne Jingo Show. Clever gye ne mufuna Jingo Show ne mufuna gwe nombula. Nennemerako nnyo. Naye kakati music wange abaagala omufuna anyway sagala concentrating nnyo ku music. Abaagala gwe nga gwe tugeze omuntu alina embaga ye
kuba embaga ennyimba zo bazikuba ku mbaga nga waleetazo okuga nti mukulu najja tuyimbireko ku mbaga like omuntu nga yaleetazo ezo banga simbaga banga mukolo kuba SB4 erabibwa nze nga wenkwagala wembadde nga nkwagala kyemmanyi wali abalala bakwagala nga musajja yanyimbira akayimba ka Grace ngenda kuba mukyala wange Grace embaga naleetaza ajje ku mukolo gwange oyimba ku mikolo emikolo njimba kera emikolo anti ogimanyi okuba bukubi kasuuti n'olumba ng'osalako ekitegeeza before tuna bakufulumya reggae music music ona gutubadde nga tumanyi yo kyamuyimba okyamuperforming bulungi nnyo era omuntu tabeereeyo ng'ayagala omuyimbiramu n'alemu okunkubira kasimu oba abantu abancontrolling abali mu management yange saawa eno sina management naye nga nina omuntu nsobola okugamba nti okubira ono oba oyagala Witty era enamba ajagibawa so abadde beebuuza Witty gye yabulira ansa ogibawadde ansa yo ngibawadde kakati mpozi ekirala music omulala agenda kuyingirawo kuba ngenda kumaliza album yange omwaka guno nga guggwako by January ejja kuba efulumye music mulungi reggae strictly n'ekidandalimu ekiri ekitonotono era bajja kuzina kuba tekati experience y'amaanyi era ne production era ne kuno omulundi era nze agyekolera tulindire nze omukulu ono okumulaba oba okumwagala ennyo nali Bujuuko eyo ngenda ofulumya akayimba ka bakuzaala Bujuuko nakulirayo Bujuuko nakula Mityana omanyiwo manyiwo awo wetwali awo Grace kayimba ka bamugumu kakwatayo biseera tuzina karaoke akemperforming wenkaperforming wali muzinyi wa karaoke buzz break dance kati nga muri wenkaperforming basaba nga abantu banfuwa nga ku stage solo kuvayo n'olukumi ebbiri bwento kweyiya nene ngamba mukulu ona aliwa nembulirizaako awo ne balagira ku monster najjayo nyanama nekusanga waawo mpola mpola awo netunyumyangamu awo neconnectingayo nejajja Tiger awo nemufula chali wange jinasanga Oscar Muwonge Ronnie Bantoni waliwo Anita the Diva sere yojjukira nzijukira bulungi Derek Pro yali producer waliwo Nasha agize luvannyuma ate kati waliwo walinga munkusonda walinga ina computer ngokola graphics awo waliwo selector Elvis obo Omujuukira selector Elvis mujjukira bulungi so biseera ebyo kati okuva olwo n'obula omulundi gumu ekibadde ebyo ebintu bya art nkugambye omuntu ali multi talented bo bakimanyi tufune obuzibu obwo omuntu olwawo okwezuula okumanya nti kati nina kukola kino nkiremereko mbeereko eki ku kimu kiyinza okukutwalira emyaka nga 10 okwezuula waliwo n'abafa nga teyeezudde omuntu asobola okwebuuza kati Witty yeebeezaawo atya kuba like okwebeezaawo ng'omuntu bwe mba siri ku music nkola graphic designing era okyakola nkola bino butabo designinga butabo magazines brochures ebyokukola posters billboard essaawa zino nnyinza ofuna omuyimbi n'agamba naye naalyetaaza okukola ne kolabo ne Witty kolabo ozigaba nze ndi ku talent nze sirina ku bya ssente omukono mumpera y'okukolabo metanikira bongo metanikira bongo sebo mukulu tugenda mu studio tuyimbeyo luyimba nze naawe jalukolera wajjo Witty tulina studio eri Makindi abagiyita final touch studio yaffe ya munju producer akuba bulungi banaatuwa obudde obumala nga nowagamba wiiki nnamba toli agiyingiddemu kale ekyo kiwedde tusobola nobasibirayo nga emmere tugisa wansi wa luggi wala nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okukulaba mullo kuba ebbanga libadde ddene lyo libadde ddene twagala kukwerekereza gwe wenna oyaniriza abagenyi mulimu abayimbi abamu waliwo omuyimbi gwe nanoonyaako ko
tata wange Kabuye Ssembuga namunoonyako ko nangamba bannamawulire nabakoowa bannamawulire mwemutusuula namawulire mwemutuwanika wegabanga nendabanga mutuufu abantu abamu SB4 bali bwe bati abantu abamu baagala nnyo privacy kituufu kituufu nga ye tomala gamuyingirira byakiyaki okitegeera abantu buli omu alina issues waliwo abaakobwa abantu waliwo omuntu nga tayagala bantu bamanye bimufaako abantu tuli banjawulo buli omu yaŋŋamba ebintu byonna ndabanga mutuufu kuba bannamawulire abasinga asobola okugwako kati nga tukuguddeko n'atakuba na budde bwetegeka n'akubako omutwe omunene nti ono tomuguddeko eno nga yagwa eddalu ono bwe bityo so bannamawulire bannaffe bane tuyige abantu bano bawa ekitiibwa kuba singa tebaliiwo obuulyawo naffe singa emirimu tegiriiwo sooka otuule naye teseganye bulungi mwogere mukole bigenda mu maaso biyamba obulamu bwe nawe obulamba obulamu bwo tuleme kweweebuula naye abannamawulire bava eri ne bafa kuba emitwe ne bafa googerayogera tweddeko saawa zino Witty ampadde interview and nsubira nti akoze ekintu kyamaanyi nnyo naye oba oli awo tumaze emyaka ndowooza nga 10 tutundako mu kamera terinayo era nze sikola interviews because oluusi mba ndaba tezeetaagisa naye bwe kiba kyetaagisa kati SB4 nkumanyi kubanga n'ebintu bino era obimanyi bulungi ogenze okutandika ng'olede twemanyi okitegeera mba sikusuubira bw'oba kunjogerako kintu kitaliiwo oba olina kunjogerako bituufu kubanga oli mukwano gwange lwaki nsobola okukuwa akasembayo wagambye waddamu n'osoma bulungi production studio tolina studio abayimbi abasinga balina studios sinnaba kukola studio yange era kyekikyantawaanya ate ng'era nina ekizibu kiri kimu nti nina abantu bange nze seefaako nzekka nina bakyali bange abaagala okuyimba bangi ate nga nsobola nange obbateekayo kubanga buli kimu mmanyi okikolaki mmanyi okikikola nkyapangapanga mpola studio yange era sinnagimala nakagulako ebyuma bitono naye ndowooza nga January tezo mu plan ya kugikola ndi mu plan ya kukola yange kubanga bwe namaze okukakasa nti production byonna biwedde binagenda n'ensoma eyo biki kati so I'm good to go kyamanyi nayo mikwano gya kulaba bafaani bo nga mukama obaolya yabasitulamuku omuntu asobola okubeera naga nti Witty nze muwaddeyo ennanga oba muwaddeyo aba ate tayambye nanze nzekka kubanga nange nabe ndina okuyamba nga information eyo gwe nina ne knowledge balina okubenefitinga nti studio singa ewedde balonda bamwetanikina bongo singa balina albums n'abantu bangi nnyo bakyali bange bali baagala okuyimba naye babiva nako bakola bintu birala nnyo tebasobola kugenda mu studio tebalina sente zigenda mu studio naye kati mba nabo bayambiddeko embeera yeeno tuba tuleno mu ghetto youth eri etya yo embeera yeeno kati nzizeeko wakyali wange ono bamuyita Lash ayina studio eno so wano si wembeera wano studio naye tera okujjayo ku bakyalibo kugamba nti nyongerwa nayo mweyigiriza ate buli muntu olina ekintu kyomuyigako ne bwoba omusinga otya singa mutuula n'omuwa obudde oba olina kyogenda mujjako gwe ebingi by'olina asobola okubiyigirako ate naye oba olina kyosobola omuyigirako so kati nze ngenda mu maaso n'ekintu ekyo nti nze nkolagana na buli muntu oba ghetto youth kasita oba ng'oli mu bintu bya ati bino twakola okunoonyeza nti ebitone byonna ebisinga biva mu ghetto abantu abali eyo bayisaamu baghetto youth bana amaaso kikyosobola obagamba nosanga tukoze ng'eno nosanga abantu nga bwe nakugambye abantu tetufaanagana abantu ababi tebali mu ghetto mwokka ate abantu ababi sibe bokka oba abaddugala oba goyinza okusangawo n'oyisaamu amaaso wana abato abasinga obubbi be bantu abasinga okubeera smart n'omusanga mu suuti naye ng'agenda kukubba kituufu balina offices
Oinagulawo office ku kalina namala nabba abantu namala nasengukawo kati tekitegeeza nti ghetto yewali oba ababbi oba abantu ababi abantu ababi bali kisinziira muntu okitegeera kyavola bangeera amazima tegekweka nti era mu ghetto ogenda okweka nga ate ewava talent kituufu so tweyanziza nnyo tweyanzeege gwabadde weebuuza nti witi waffe aliwa Wuuno waali agambye akyaliwo asaza kimu emikolo agikuba noba ng'onayo ekivulu babategeka ebivulu tulina okukyusa ku music notegeka ekivulu leero noleta gundi alikola oluyimba oluliko nolinamuyita singa nze nali muyimbi singa nfunayo abasajja nga bano ba junior players legend abo nokola show waliwo batu tugende mu kikadde kankubuzeyo ekibuzo SB4 nze ndi legend lwaki nze on my side wobanga wankubira oluyimba nga mmaze emyaka egiwera 10 nga lukyanyumira nga newe ntambulatambula baluzannya nze ku side yange mba mmanyi nti mukama ne wanaabanga akututte sente agenda kukutwala lugenda kubeera kuti lugenda kuvaawo kyo kikkiriza ekyo kyakabi kati njagala SB4 ate nze nkolerera obwa legend bwenjagala bwenga ggwe okubeera kuba kyekyanzizaayo n'okwongera okusoma music nti nsobole okutuuka wenjagala kwegamba gwe wooyo ku budde ekibwe ngenda kuteekamu naye ate amushowa ngenda kukikola studio yange kemala okuggwa abantu balinde music kubanga tewali ajja kiyisaamu maaso kijja kubeera worth it so nga tuwumba tusaba tuwamu ku bupera tusanyikira ku bamugumu okay kati mpozi n'ekirala kyobadde weerabidde omuntu yenna singa aba neetaaze ku nsonga zonna ze tumaze okwogerako waliwo omuntu gw'osobola okukubira enamba ng'omuntu oyo oba osobola okunfuna kugamba yalinga woonagamba nti omuntu ankwasaganya bamuyita aliteesa enamba eri 075 8 155 883 tugiddemuko 075 8 155 kasita tugikubako ababakufunye Witty so okay tuwumbe n'obupera bwaffe obuyimba obwo obwatuyagala ntandikirewa tutandike ku bamugumu jogera mazima bambi sikufunanga munkenyera yonna bulira na bubi nga nkulaba muliwe kubagiza mamae tona kuwala siri kwabulira balimbalaba naye gobasinga tona kuwala siri kulekulira kugula omukwano gw'ebirungo bamugumu mukwano siriraba yakusinga ulekano jagala nkulaba everyday ebenga holiday kuno omukwano gondaga sirimba gwa bode Woman, I stand alone and I'm a simple man. I wanna make you mine. I'm just a simple man with a simple plan. Mwana muwala bulira nkwagala. Bani tumwira bena kunonya ku nyimba ezo ku platforms zaffe za social media. Ne album yange ya reggae nga bwejja ka Grace banaye SB4 tetuli ku show no katidi lero nze nkulina soko je papa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media.
yaffe Tuggussa Enssonga. Okay, SB4 Media Tuggussa Enssonga oyabadde Witty bulijjo yabadde yebuuza nti omukulu ono yabulira wa omukulu gyali nnyo era ng'emirimu akyayikubanga akyagikwasaganya n'amaanyi mangi nnyo music akyaliwo agambye gwe wenna mbwetaze ku mukolo akyaliyo akyambira ddala gwe yetaze okumuyita ku kivulu oba mu kibala mu kirabu omuziki gwo akyagukuba bannamawulire abali eyo tumunoonyeeko tumuzze musi naye nga tetumukuba mawulire mafu omanyi abasajja abasinga obungi akola amawulire tukubanya mawulire amafu twejjemu embeera eyo tweyagalize nga ffeffe nnyini bannayuganda tutapika kintu kyaffe kijja kubeera nga ate tukiziika ffe tusobola okukyepikira ffe tusobola okukyeziikira twewagire ffe nga ffe Witty munoonyeze ebbanga ddene mufunye andi tujja kubeera nga tujjanga tunyumyanga agambye nti agenda akola studio ye gyasuubira okubeera nga mu January ejja kubanga ewedde naye naggweta gwali tomuwagidde osobola okumuwagira essimu agigaye ne ku screen ko kweri mumukubirako ko ne mwogerezeganya osobola omuwa omulimu n'akola n'agulayo beekyuma osobola okugamba nti aha nze ndi wano mu America naye waliwo emizindalo emirungi ejja studio n'ogimugulira nga kyaliiwo era nakuba nange mbadde bubi naye ku studio twabadde tuteekako ettoffaali andi musuubiza nti sawa yonna tuna kama nga tusobozesezza tujja kuteekako ettoffaali ku studio ebeere yakabi gwe kyoba omanya sharing akatambi kano likinga ate era commentinga mwe bana fan Witty nkulu gyali atengeera ayimba eddoboozi muli wulidde eddoboozi jjo likyaliwo subscribe likinga ate era sharinga womalu akoze ku kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja omugese bunya SB4 Media Tuggussa Enssonga jogera mazima bambi sikufunanga munkenyera yonna bulira na bubi nga kulaba muliwe kubagiza mama tona kuwala siri kwabulira balimbalaba naye gobasinga tona kuwala siri kulekulira kugula omukwano gw'ebirungo bamugumu mukwano sirira yakusinga ulekano jagala nkulaba everyday ebenga holiday kuno omukwano gondaga sirimba gwa bode SB4 Media yaffe Tuggussa Enssonga.